sister ne pastor bintu ebimu tugenda lwana bulwanyi nabyo. Lwaki tolisiiga lipstick? Sesiga lipstick. Sikulabako wigi, sikulabako lipstick, sikulabako makeup. Kiki? Toyimanyi mulembe? Amina. Ndi rigid naye omulembe nze nganze omuntu bwe nakkiriza Kristo Yesu nakkiriza neneewaayo mpanisibwe kubanga nayagala nnyo Yesu. Najja gyali nayagala bulamu kubanga nze najja eri Kristo Yesu nali nina bye nayitamu nali mubiri mu nsi ey'omubiri eno kubanga nze ndaba nwana nnyo kubanga siri wa mubiri nfuba nnyo si kulwange naye kulw'ekisa kye nali mu nsi ey'omubiri nasanyuka nnyo nakola bingi byali bingi so bwe nzija eri Kristo Yesu natya ekintu kimu geyeena namugamba njagala kumponya geyeena bwamponya geyeena nakola naye endagaano Kristo Yesu yali mwesigwa nanyamba ekisa kye nankyusa bwankyusa nentegeera amazima bwe ntegeera amazima Mwoyo Omutukuvu ayogera nange nali nsiba enviiri nga nyambala wiigi nyambala wiivu nsiba wiivu naddala wiivu Omwoyo Omutukuvu nandaga nti ezo enviiri ziva Magombe era kampani ziri Magombe ezikola ebiviiri ezikola lipstick byonna ebyokwewunda by'ensigo ebyolowoozaako nti sitaani yakimanyi bulungi nti omwana w'omuntu abiyayanya kuba abireeta n'abikuba maaso nga bw'olabye n'abikuba maaso ng'atolaba birungi ng'ekyamazima omukyala tolina kubeerawo nga tonyirira tolina kubeerawo naye ng'ate osobola okubeera nakyo era nakyo kikola bw'oba olina Omwoyo Omutukuvu Katonda gwe nakkiriza so sesiiga lipstick sesiiga makeup enviiri zensiba nsiba nviiri ezange eziri nakyo oba mbeera na nviiri zange eziri nakyo nabimaliriza Omwoyo Omutukuvu yabiŋŋaana. Enzikirizibwa okuwummula amatu mwana omuwala weewaawo nange nasangibwa nawummula amatu kubanga nagenda okukkiriza Yesu nga nawummula amatu naye nafunako ku kirooto gye buvuddeko simanyi oba kye nakola kibi naye era okaabirira Katonda kubanga ajjudde ekisa n'okusaasira alina watugamba mu kigambo kye mu Ezekeeri Ezekeeri meka musomba Ezekeeri nti yakutonda yakusanga weevulungira mu musaayi gwo n'akulonda nate kubanga ku luberebe nga tumaze okwonoona tuwayonoona naye Mukama waffe olw'ekisa ekingi yatusanga nga twevulungira mu musaayi nga tuli mu bigundi nga twevulunga nampita nanyambaza nampa biki so omukyala yankola nga nzijudde lwakuba nti sitaani gye buvudde gye bwenkana ensinga egenda ekula oba ensi ekyuka tekinologi mungi ebintu bingi bikyuse ne sitaani akola ku sipiidi nnene naye ekigambo kya Katonda kirungi tikyabyogera kitugamba nti gye buva ne gye bwenkana omukyala wenna bw'oba nakyo ekyamazima oba koligino yo ey'obwakatonda era bw'obeera awo Omwoyo Omutukuvu alina abangi nga balina ebitereke naye nga yajja nga yasanga omukyala wakyuka nga weeyerusa dda wava dda ku koligino yo wava ku alaali Mukama azze gy'oli okukukolera alina byakuleetedde ebibyo naye bamalayika ne baddayo nabyo ne bagamba nti oli gw'otutumyeko si ye Prossy nga Prossy yayeruka yeeyerusa yeetimbye ebyuma yenna yeetintinga dda agambe muŋŋendereko ewa Prossy yamutonda mudduka bamalayika basanga oli mweru yasanze oli mweru asanze okyuse weetimbye ebintuntu ebitategerekeka so Prossy taliiyo oli gwe baatonda ali nakyo aba taliiwo aba yavaawo dde oba oyambadde ebyambalo by'oli ng'oli yakukyusa so si kituufu mu kifaananyi kye si kituufu kale Musumba ojja kwebuuza lwaki mbadde embuuza ebintu bino nkulazeeko kagundi nga tuli off camera engeri gye kali mu public ndowooza newenjogera church ndowooza I think ndabyo Christian Life Church enamasuba kabeera nga si kaabwe banaatusonyiwa naye ke katambula ndabakola ennya lyabwe balinayo I think either party oba outing simanyi naye dressing code gye baagambye noza yabavubuka mu church gye baagambye eri listed jiini lwakasi kalina wano naye jiini mulina kwambala jiini yedisooko mulina kwambala bino bidanjons oba kyebiki bayinza otunyonnyola awo ndoza bino bulingi you know eno church yetegese anti kakati sitaani
olutalo yalugjayo ebweru. Kale ng'ogyeko abalokole abatonotono bwe balimbu nga ne mu busamizi eri mu bannankulumandwa bagendayo mbu naye kati eyo abasinga obungi yalaba nti tokyasula kusanga mulokole ng'agenze mu zikasubi ezo kunyeenya nsaasi. Kati olutalo yaluleetawa munda mu kkanisa mu kisibo. Kati ojja kwesanga ng'ate abali mu kkanisa eno balina amaanyi namangi nnyo okusinga bannankulumandwa eri, kubanga obusamize kati babukola obuli simaati. Obusamize obulikola ki? Teri abagamba, osigala gamba ate bateekako n'okutiisatiisa man of God. Tebakulimba ne bw'oba oyina ekibiina ky'abantu miliyoni 10 nti oyina ekyekitalo ennyo ky'okola nti era gw'osobola era ogambwako. Nali nnyina ow'oluganda gwe nali mpulago yali Loni. Nakimubuuza. Lwali ogamba ow'oluganda Loni namuli agira nenga nedda. Bali abantu b'okulembera ng'obatwala emagombe nabo bantu. Naye gwe oli mwoyo ki? Oli mwoyo gumu. Ate bino ebintu by'obuweereza si ffe tubikola mu maanyi agaffe. Tosobola. Omwoyo mutukuvu ffe tuli yeekaalu ye, kyekigambo kye tuli yeekaalu ye mwatuula n'akola emirimu gye. Kati nga bwe yandowooza obulowoozi okubeera omwesigwa tebakulemba nti n'oli tasula mukozesa. Okitegeera? Ddani okuvuga abantu ng'obatwala mu kizikiza mu kufa. Ate n'ekirala nawulira akagundi ako ke yali awulidde, nawulira omwana omuwala oyo ng'akoogera bulungi. Statement ye gye yakola omwana omuwala. Nze saakawulira. Omwana omuwala statement najjula bulungi gye yakola. Wadde teyamwogera naye ffe tulina omwoyo mutukuvu ayogera nti akonye kuki? Ku kiri. Naye n'ekirala beera mwangu wakuwulira olwengawo okwogera. Oluusi tujja kwogera ebintu ebinakuwaza omwoyo mutukuvu. Naye nga wayanguye bwangu yikola ki? Kwogera ng'ate ebyo byogedde binakuwaza ki? Omwoyo omutukuvu. Kaakati omwana omuwala oli yakola statement nti nafuna obubaka obwo n'ensirika. Naye Mukama wange n'anyigiriza nti woogere eri ensi. Lwaki abantu abo tetusobola batuukira oba mugamba physically? Kisooka abantu beeteekako enkomera. Abantu abo balina emmundu, abaweereza nno weewuunye, balina special force command ye bakume kuma president. Kyekikulaga nti kino kyekikulaga nti doctrine yono omukazi ekola nnyo nti eva mu government nejja mpaka mu baki mu baweereza abo. Ate sitaani aganyo bakiri mu lulu abatakkuta abo balinga amagombe, kubanga amagombe gatakkuta. Kyekigambo kya Katonda tegakkuta, kubanga Katonda weebuuza akujja eri ng'osibirira buugi nga tolinaamu wadde ng'olinga nfuufu ne naakutuusa ng'osooka okwegula n'erole y'amatooke neera still n'osiga nga toli mu mativu. Okitegeera? Kati sitaani aganya abo bakiri mu lulu abatakkuta. Kibulaba ekigambo kye kituyigiriza eno mu Bafilipi nti Yesu Kristo tulowooze tubeeremu endowooza y'oli. Kangisome nako wano. Tubeeremu endowooza yaani? Ya Mukama waffe Kristo Yesu. Bafilipi essuula 1 olunyiriri lwa 5 lwe mba ntandikira. Yino no Befeso ne benagita Bafilipi Befeso be baani mu luzungu? Ephesians mu luzungu. Kangisomeri wano sijja gyerabira. Bafilipi sula 1 wamayino. Sitaani oyagala kunzanyisa. Okitegeera nga bwenzijukirawo oba bwensomawo nti Mukama waffe Yesu Kristo ekigambo kye kino kituyigiriza nti tubeeremu endowooza eri eya Mukama waffe Kristo Yesu. Lwaki? Nti bwe yalabikira mu mutindo gw'obuntu, bwe yalabikira mu mutindo gwaki? Gw'obuntu. Tiyalowooza kintu kyonna ekyegombebwa okwenkanankana. Bafilipi sula 2 kanve lunyiriri lwa 5 essula ya 2 noti yemu yino. Bafilipi gye bayita Philippians. Mwe mubeerengamu
okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu. Oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda tiyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda. Kaddemu mmwe mubeerenga mufe okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu. Oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda tiyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda, naye yejjako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu. N'abeera mu kifaananyi ky'abantu. Kaakati ekkanisa ezo ziyingiddemu ebintu ezo kubanga omuntu akusasulira kyakulagira okukola kyolina okukola. Kati nze Mukama wange Kristo Yesu tebusobola kumakyala kuŋŋa nti yambala empale z'ebituli. Okitegeera? Kati nyambala empale z'ebituli ndi mulalu abikyawo ebintu ebifaanana bwe bityo. Ndi muweereza naye nga olina by'ofumamu kubanga yansasula. Fashion zeezo kaakati okwambalako n'onyumako ng'omulokole. Fashions anti kye nagambe bw'otadde mu bulokole obulirigidde obwakabaka bwa Katonda bumaze okukola ki? Zuula nalogete egizuule ekigambo kya Katonda ey'Olungereza ekyogedde find. Zuula nalogeti. Kitegeeza teri awo nti bajja giraba bulabi olina kuginoonya n'ogamba mbadde nnoonya ekintu kyange naye nkizudde. Kati liri ekkubo ery'okufa ddyo ddeni mwe mutandikira, buli omu mwatandikira mwe bayita. Okitegedde? Kati ze fashion zeezo Mukama waabwe zalese mu kanisa bangi nnyo nga kanisa weeziri ozira kanisa naye nga masabo balina bifulukwa nga bulabe eby'amadiini kuba Kristo Yesu atugamba nti ennyumba zammwe zibalekeddwa nga bifulukwa. Buli kimu ogambye otya? Kati jjukira bo tebamalaako nga ffe omwaka wansi mu Magombe, bo baamalako dda omwaka. Kakati bagenda boffe batumanyi nti engeri gye tukyamuukirira ate n'ebyensi tubyagala, so kati bagenda kuleeta Magombe. Bannange abooluganda nkibabuulira kikkirize kigaane naye nga ge mazima, ate kirungi Omwoyo Mutukuvu mulungi nti naye ayogera. Magombe waliyo factory ziweesa engoye jeans ezijja katale nga nnungi zirabika bulungi, ebisimayi bino bituli, buli fashion gy'owulira nga ziva Magombe era bigenda weesebwa, bigenda kujja, mugenda kubiraba. Naye Mukama Katonda nsaba bambi gwategedde awulidde onoonye okuzuula okwo, Mukama Katonda akola obulungi. Waffe mubadde mwogera ku bigundi ebyo bilipstick ebyokwenda by'abakyala. Ojja otunule waliwo ekiwenda oba waliwo ekiseera lwe kijja ne bayisaamu bakiyita egundi eyo kale ne mujjamu ekikungo nga bagenda basala abasajja mujje babasale. Waliwo bayisaamu nga bajja babagamba babasale kisimanyi babalongoosa ebyo. Obukuto obwomanyi gye butwalibwa. Waliwo lwe bajja nga bajja bakuŋŋaanya lwakuba nti kyolina okumanya buli sekita yonna mpaka waggulu mu gavumenti, kubanga kino ekintu okiraba kifoosinga gavumenti okukola ebintu bino. Teni eraga tutekewo zi gavumenti ne abasobola okwenfoosinga bino ebintu byaffe biyingire machachi n'abamachachi babikkiriza. Bakyuse doctrine ya Katonda bwabeerewo doctrine y'ekizikiza. Kakati ebintu ebyo buli sekita yonna gy'oloozaako ey'obulamu erimu abantu ba satanic agent. Kati mulojjo omwo mubiraba abo abantu ababeera mu bwenzi kyobola nti bo bakikola buli kaseera, bakikola nnyo, beeyuna nnyo obugundi obwo gye bagenda mu bwenzi. Naye obwo obupiira bwe bakozesa gundi ezo ziggyibwamu spams. Byebyo ebintu ebitwalibwa e Magombe biweesebwamu ebyokwewunda by'abakyala. Ebikuweesebwamu ebyokwewunda by'abakyala ebyo bwe noosanga nti kino kifaanana bwe kiti kale efaanana bweti nekala bufaanana bweti. Obukuto obwo gye butwalibwa. Ogambye abagenda mu loogi gundi ezo bazitwala zi spams ne bazitwala wansi, omwe muvaamu eki okwewunda kw'abakyala, mwe mukolebwa ebyokwewunda by'abakyala. Ate kakati tebakwenenula byo byokka, mutabikibwamu omusaayi. Mutabikibwamu muki?
olwo motive ng'eri ki? Kaakati motive kyeri kyova olaba nti bw'osanga omulokole luli yalina omuliro gw'okusaba gugenda gumunywako buki bye bino era byolaba nti mulokole mufumbo naye ate ayongedde okutabuka. Mulokole mufumbo naye bwe yafumbirwa n'alowooza kikoze eki kiwedde zentale zitagenda kuggwa. Jjukira oliko enkwansa amaanyi go gali spiritual ganywebwako buli kaseera, gunywebwa. Kati ze zino ye katemba gwe tubeeramu enkya n'eggulo. Kakati ne bano ababbi bwe bakizuula nti mulayika temutegeererako ddala kuba ate abasinga obungi sitaani bamukolera. Teekawo omutwe nkusabire mafuta ga bweziti tutunda bino byonna byowulya kando semanyi nosensi oyo yenna ebyamafuta bifu oyo nosensi yenna gubagira nedda amafuta bw'osoma ekigambo kya Katonda weegali mu ndagaano enkadde baagabayiwangako physically naye olwaleero twalongoosebwa n'omusaayi gwa Yesu gwe gutujjako ki ekyo kyonna era oyo akugamba amafuta mugambe naye bw'oba ompa amafuta n'omusaayi gwa Yesu gumpe nkole ki nagwo ngunaabe nti ebintu byonna kati mu ngeri gye tuli mu kisa ekisa naye ate ekisa kenkonye ku kisa ate bakimyusiizinze oli agendaga nti endowooza kye tulimu kyekyo so si bwe kiri ate tujja kisomesa kirala ekisookonye ku topiki nnene eryawo nziguse kaakati kino ekisa ebintu byonna bikolebwa spiritually kubanga omwegwe gwendo sikira obuki obwakabaka bwa Katonda naye tulina kulongoosa kuva mu mubiri wano we tukyali nga tulongoosebwa naye amafuta ago Katonda ebiseera ebimu oba asobola okugamba ekintu olumu nti kola ekintu ekyo amafuta sigagana era sigakuba n'agamba nti ekintu ekyo kikole basiga amafuta oba kitegero olwaleero naye nga kiri wansi tulaba kakati gwe nojja n'okifuula eddiini tulinawo abalina puroguramu zaabyo nti kunaku wetu tusiiga amafuta kuno tukola kiti kati olwo oba ozzeeyo mu ddiini olwo ye ng'akikoze eki eno mu ndagaano enkadde tulaba ne gwe yagamba okwata omunnyo ogwo genda oyiwe muli mu mazzi ne galongooka munnyo so Mwoyo Mutukuvu asobola okukugayidinga once in a while naye tokifuula kwawala gye mpulira babalina obanaaliza ebigere balina gundi balina amafuta basiiga amafuta buli lunaku weruti era bagatunda n'okugatunda waliwo sipeesi yaago ku kyakyawo so kibifu kati bw'otunuulira ekigambo kya Katonda ekizibu ekiriwo laba n'abakkiriza bennyini bawadde nnyo sitaani obudde okubafuga kubanga omwana wa Katonda omugamba nti tuyige ekigambo kya Katonda tusome tukuŋŋaane tukolewo ekiti yegira ennaku ezinsabiraako tayagala kusasula mutango omwana ayagala musabire afune enkyagenda ebweru tayagala kusasula muki nze saagala nnyo okusabira nnyo nti ogenda ofune bintu kigenda kugasa ki okubiri ebyensi omalize ng'osibidde mu magombe kale nga tumaliza wadde olina kyalo oyisaawo bwedda nkulira olina kyalo okwogera kyembadde njagala okwogera wali obupiira bw'abasajja nti bukola bingi nti ate nakyo ekyobupiira bw'abasajja lwaki babutwala nga musumba abadde atunyonnyola nti kubanga omusajja yenna omuntu yenna okwenda aba ali mu kikolwa kya sitaani omubi yaba amusizeemu ensigo ye kati ensigo ye yebayiye kali akapiira okugamba nti omukyala bakozesa akapiira nakyo kikola kibi kyakutta amazzi ago abasse kubanga ayinza okubassa amagi asse biki so ebyo byebimu ebisibye mu maka gaffe gwoba oyambadde ekikolwa kino n'ogenda obikola n'oddayo ewaka tomanyi nti osse omaze okuyiwa omusaayi kyokka gwozeeyo maka go wakikoze mu bubba omukyala tamanyi omaze okuyingiza ensigo embi mu nnyumba yo ate n'oddayo eka olwo omusaayi gukutambuliddeko ate jjukira noono akozesa family planning buli waayiwa omusaayi guno gumuvaamu sitaani ye eri alembekanywa kubanga gwe gumuzzaamu obulamu buli gwe bw'ovaamu omusaayi kuba teri alina family planning atava asigama nti talwala balwala nnyo ate waba yeesibye bwe yeesiba bw'atandika okufukumuka kiba kiyitirivu kubanga kiri kinywa kyo buli wobikozesa ye pulaani ye buli wokiteekayo
ne bivaayo ne guvaayo nga muyitirivu aba anywa oba omukkusa. So nze kyensaba abooluganda nti byonna okwewala byonna tulina kuddayo tukabire omwoyo omutukuvu tutambule nga Katonda bw'ayagala tutambule, kubanga eno ensi togenda kugiwangula ng'otambula nga bw'oyagala. Sitaani ajjudde buli wamu mu maloogi, tolaba omuntu avaayo n'agenda mu loogi oluusi ng'alina ne mukyala we yamulese waka, naye ensigo y'omubi eba mugambye tigenda wali onkolera ekyo, kubanga ye amuteekamu okwaka n'agenda akola ekyo, eyeba nsigo ye. Gano amagi ye aba amaze okukola ekibi, aba amaze okutta ng'agaleseeyo, okiwulira? Kati atazzeeyo ewaka naye azzeeyo n'ekibi ekinene ekyokuyiwa omusaayi, aba amaze okutta agamba wenkozesa kondomu wano mbangi y'omusaayi oba oyonoonya oba oyiya omusaayi agamagi gavaamu kyozaala kye, kubanga tuzaale twale ali ejjiri oba oyonoonya abamwana oba oyonoonya oba osse mbangi ye musaayi. Yes, oba omaze okutta omaze okwonoona gwolooza omwana ava mu kitava mu eri ejiri gyolese mu kintu kiri, ate nga gyolirese nno gamba litwalibwa ate okwonoona abalala, kubanga ye omubi aba akikusizeemu akikukozese, ate amala ajjemu ekyo kyennyininyini ate atwala aleete abalala bangi, aleete lipstick, aleete simanyi zino zi makeup, simanyi foundation, simanyi bizigo, bingi. So tulina kutambula na mwoyo mutukuvu, kubanga kyekigambo kyabalungamizibwa mwoyo mutukuvu abo be banaaba abaana ba Katonda era bagenda kusikira obwakabaka bwa Katonda. Kale ndowooza tugenda batumaliriza naye nga eno ze namba zammwe zino. Okay, Samikege manya gayimbale ne Pastor Fred, of course ne Sister Prossy nga tugezaako okunnyonnyola embeera eya marriage, divorce, family planning, byonna tuyinza okuba engeri gye tuginnyonnyodde maybe si gy'obadde osuubira naye munnange yentuufu, tunnyonnyola mbeera entuufu. Abagundi Denaya Events bo baliwo okutimba, osobola obbanoonyaako n'oba nga tebakuyamba omukolo gwo oba ogutegese. Baatugambye wano embaga reception gye tulina okuba ntugenda ne tukyakala, reception gimu agitegeke bulungi, tube nga tuzze twekubye ku bifaananyi ng'ebifaananyi binyuma, ebbeeyi gy'olina oba ssente z'olina zasinzirako kubanga kuteekera bulungi nnyo ne muba nga mukwatagana. Then of course JS Medical Hub abo baliwo kujjanjaba birwadde ebyo sitaani byatuleetamu tubijjanjaba ne tugattako n'essaala, Mukama naawonya. Sobanga omunoonyaako nkovu azijjako skin eddawo bulungi, n'obanga atafunako accident kufuna oba ekyo kintu bweri oba damage eyo ku mubiri gwo. Then of course ulcers nazo azikolako n'obanga owona. Bingi byasobola okujjanjaba. Munoonyeko kweza essimu z'olaba ku screen, then oba mujja kuba mwogera, mujja kuteesa. Musajja John, musawo John, musajja mulokole, totya nti eddagaali atojja kusanga kuliko biki. Musajja mulokole era atugoberera bulungi nnyo. Media Shed Uganda bali okutraininga mwana n'ofunayo ka skill. Uganda eneesaano olinamu ka skill, olina kye weekakasa naye oba ofunye opportunity ng'okikolerawo. Olina oba ng'omanyi ebintu, so omwana wo mutwala ayiga ebintu by'okusoma, radio production, TV presenting, byonna ate babe ng'abaako amagezi gaafuna okulaba ng'abeezawo obulamu. Tubadde ne Pastor Fred ava ku Evangelism Oracles, Evangelism Oracles Ministries, Kingdom of God. Egundi yaabwe eri mu Matthew 6:13, Matthew chapter 6 verse 13. Sorry, kati ze 13 njijjeewa Mukama Katonda. Eri mu Matthew 6:33, Matthew chapter 6 verse 33, mwemuli gundi yaabwe baba bagiyita batya mpozi, emuli thimu yaabwe mweva mu Matayo sura 6 olunyiririzo 33. Osobola banoonyako obeera nga of course sister oba oliawo alina byayogedde oyagala okwogerako naye oba pastor, osobola bakolera ku 0708994267, 0708994267 oba 0775846930, 0775846930. Kati njagala tusiibule
tetujja kudda tufune olunaku la tukomewo tunnyonnyole make-up oyo, tunnyonnyole the 10 gundi bazita, tunnyonnyole Alice Bailey's 10-point plan for the destruction of Christianity. Nziyiseemu buyisi leero. Tugenda kunywera the new world order doctrine. New ono mukyala yasooka okufulumya ekigambo new world age. Naye nga yabiwandiika dda yakifulumya dda 1800 mukazi we yabiwandiikira n'afa, naye kati bye tuli mu goberera. So bye tugenda okubanga twogerako katusiibule, then tujja tandikira ebigambo ebisembayo. So mikwano abooluganda, nga bwe muwulidde ebigambo ebyo bye tuyiseemu, gubadde musingi bwe tusima ekyoba otwalira wamu. Weewaawo waliwo bingi bye tutaanyiza nebyeyongedde okumanya byobadde oba tukola ki tumanya. Ne tokoowa kubuuza, buuza ekibuuzo kyonna kyoyagala okubuuza, kyonna kyoyagala okukola ki okubuuza, kubanga buli obuuza bambi ekyaddibwamu dde ekigambo kya Katonda noyinza okuba tumanyi buki bumanya we kiri. Naye omulokole noonya nnyo omwoyo mutukuvu mukwane. Katonda atugatta mu kibiina ne tubeera nga tuli kibiina ekyawamu naye Katonda wa ssekinnoomu, era empeera yatusomesa bulungi nti alisasula empeera buli ssekinnoomu ng'okukola kwe bwe kwali. Bw'onookwana omwoyo mutukuvu togenda kuddamu kugwa mu ntata, simanye basumba gundi yampisa ekiro ate nankola bw'ati, ebikolwa eby'obukabakaba ebifaanana bwe bityo ebivumaganyiza erinnya lya Kristo Yesu. Okuleka gwe yagaana okukkiriza Kristo Yesu nga wano nabiggwawo ebyensi, naawe weeyongereyo n'ebyo, kubanga ekigambo kye kiŋŋamba nti omugwagwa gwagwalira ddala n'omutuukirivu sigala ng'okola ebyaki eby'obutuukirivu. Mpozi ennamba z'essimu zeezo aneetaaze gundi nga bazikusomedde samike oba osobola okunfuna, ayagala okutuukayo physically tujja kwogera kyonna kyonna. Mpozi kyensaba mikwano, tufube omulimu gwa Katonda tuguteekemu werekereze kwosobola. Samike Mpuli asaba kamera, abakabiridde kamera ey'okubiri, era nebaza Katonda ku lulwo okuba nga oli wanjawulo ddala. Ekigambo kino kiri unique, tekyava mu kutegeerako unique, sikakasa, kubanga bw'obanga osobola okubeera n'omukutu bw'oti ng'ensi bw'ogiraba abantu babeerako kuwemulirako, kuvumagana bigambo, bakyala bali bwereere, basajja bali bwereere, naye gwe noonya kizimba mwoyo kitwala abantu mu bwakabaka bwa Katonda. Mazima kikweremu empeera ekyo, era takwerabiranga ku lunaku luli, takulekanga bweru mu bwakabaka bwe. So n'abasponsoring obuweereza bambi, n'abasponsoring omulimu gwa Katonda mu ngeri yonna gye muli bambi, ayongere okugaziya ensalo zammwe buli kaseera mwongere okuwagira emirimu gye mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Ebigambo ebisembayo. Neeyanziza nnyo okubanga otukyaziza mu kifo kino, era neebaza abawuliza mwenna mbeebaza okuwulira, era mbasaba muteekeyo amatu muwulire ekigambo kya Katonda, kubanga abooluganda ebyensi bingi, ebyensi mubiraba binyuma, naye abooluganda eno ensi yo yasalirwa dda omusango, kubanga ye Sitaani ali mu nsi eno. Ensi gye tutambuliramu emyoyo mingi gitambula nga giwuluguma, kubanga gyo gimanyi gyafa dda, gyaggwawo dda, kati gw'alina chance akyasobola okweyogerera, girabira ddala ng'ekyamazima weesiime, kyova olaba gifuba nnyo okulaba nga kikuzzaayo okukusula wansi. Era neebaza Katonda ku lwa buli ssekinnoomu, yadde obadde olina wooyita, naye mukwano gwange noonya okuzuula amazima, noonya kaabirira omwoyo omutukuvu, kubanga ayagala tumubuuze, ayagala nnyo abamubuuza. Gwe wenna alina kyoyagala, olina kyoyitamu, okiyitamu, naye lwakuba nti nno obadde tomanyi, oba lwakuba nti embeera gy'olimu, lwaki obadde tomanyi mbeera ki gy'olimu, naye nga byonna bisoboka eri Katonda. Era neebaza omwami ono Samike ku lw'okutukyaza, era nange nkuba omulanga okwongera mu mulimu gwa Katonda, kubanga omwoyo gwe guleeta obulamu bannange, omubiri mpawo kye gugasa. Buli wosiga mu kigambo kya Katonda togenda kusigala kyekimu, ogenda kusigala, Mukama agenda kukola bulungi. Era omwami ono Mukama mutukolere bulungi, amwe byasinga okwagala, mwanguyirize mu byonna, n'omulimu agwongeremu amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbakubiriza okuwuliriza ennyo omwoyo omutukuvu, back to the world of God, tuddeyo ku kigambo kya Katonda, tuve ku bigambo by'abantu.
abaagala okwatula obulokozi baatuze then omusumba ajatuwa essaala tuve wano. Weewaawo gwe wenna ali eyo mukwano gwange ng'obadde toli mulokole, ekigambo kya Katonda Baluumi 10:10 etugamba nti omuntu akkiriza ne mutima gwe era ayatula nakamwa ke okulokoka. Era gwe wenna kwata mu kifuba kyo ogambe nti ayi Yesu nzikiriza leero era nga njatula ng'ekigambo kyo bwe kiri nti nze Prossy Akwi njatula n'akamwa kange nga nzikiriza n'omutima gwange nti Yesu Kristo gwe mulokozi w'obulamu bwange. Sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu, bw'oliba oyita abalonde bo mbeere omu ku abo. Nkyaya by'okyawa, njagaza by'oyagala. Nkwebaza Yesu kubanga ondokodde, era ku lunaku luli leka mbeere omu ku abo mu bwakabaka bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu, amiina. Kale tuwe essaala. Taata omulungi w'ekisa, Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo mutukuvu, nkwebaza gwe Katonda abajjajjaffe Abulahamu, Isaaka ne Isirayiri ku lw'abantu bano bonna, buli ssekinomu ataddemu obudde bwe, ataddemu kyonna kyonna niyerekereza okuyiga era okuwulya ekigambo kino eky'obwakabaka bwa Katonda. Manyi nti eriyo boowonyezza emitima gyabwe, manyi bangi bojje mu kizikiza kubanga otuma ekigambo kyo kidduka mbiro ne kiwonya gye bali abakazi n'abasajja. Nsabe Katonda omulamu w'amazima, ekisa kye ekingi ekitudde mu nsi eno ekimamidde ensi eno obutazikirira olw'ekibi, kinyweze omukyalo oyo, kinyweze omwami oyo, kinyweze omwana w'obulenzi oyo, kimunyweze taata mu lugendo lwo luno, ayige amakubo go, mumanyise empenda zo gwe omuyinza w'ebintu byonna yatonda eggulu n'ensi. Nkusaba kabaka w'abakabaka n'abo abali ku mikutu nga bambega, n'abo abali ku mikutu nga banoonya bibanatukwata, kitango omuyinza w'ebintu byonna, ekisa kyo leka kibatomere, kibakyusa okuva mu maanyi ag'ekizikiza, kibakyusa obwongo obwo sitaani bw'abadde yafuulafuula okubazza eri omusana, bamanye nti bino byonna bibatambuliramu bikoma, naye obwakabaka bwo bwe butaligwa bw'emirembe n'emirembe. Nsabe Katonda omulungi w'ekisa abatudde obulokozi banyweze mu kisa kye ekingi ekitakoma, yazze ekisa gye bali eri obulamu bwo, na buli ssekinnoomu awaayo ku lw'omulimu gwo, na buli ssekinnoomu ayimira ku lw'omulimu gwo. Nsabe ekitango gaziye ensalo ze, omuwe omukisa ogwa jjajjaffe Abulahamu, Isaaka ne Isirayiri oguva gy'oli ogutaliiko buyinike, gukulukutire mu nsawo zaabwe, gukulukutire emirimu gyabwe, mu makubo gaabwe, mu magenda gaabwe, babeere omukisa nga bafuluma era babeere omukisa nga bayingira. Nsabe Katonda omulungi w'ekisa ekigambo kyo kituule mu bo era kinywezebwe mu bo, babale babeere ensigo kitange zasimbibwa ku ttaka eggimu, zireete ebibala, zireete 3, zireete 6, zireete 10 n'okusingawo. Mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu mwensabidde ne mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu amangi, amiina, amiina. Kale tugenze.